ekyokubiri oli musiyazi eno kirayi muto gitaddeyo lwakubamba bino bya defamation wekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo ekyo nawe okimanyi gwe walayi ngenda kuvulunga mu bisooto eno wazanye n'ambizi ampeta lubowe ejjembe litambula lyogera gwe kamusisi kaliwa mwekuŋŋaanye mujje muleete ebipapula byammwe tugende mu kooti tuwambalagane bw'ompangula nga nkusasula bwe nkuwangula ngenda kugattako bino bibiri olina okulizayininga ku kyaloopu oyinza okuba walumbye omuntu gw'otamanyi gwakulira okulya enguzi ne babaka banno bakuwangako obujulizi oyagala kwefuula mugezi mwana ng'ate oli musiru amagezi tolina okwogera ennyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera you're not intelligent enough tansooke nkumalirize wano nga tetunnayingira kooti kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko you're not intelligent enough nagamba wasomanga stories endeese ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga bwe mba nazireetanga n'ozisoma ne kakati ngenda kukusomesa gwe weebuuze mbona mwe mwagala kukulembera ggwanga a man who fears criticism kasasiro obujwanga gwe tolina woogenda kumpangulira kisiraani oli mubbi muyaaye naawe ekyo tokimanyi oli mufere awedde emirimu kaliyayo gizimbidde ku blackmail kati gwenku do you even have a moral authority of claiming mbuba ku defamings as who a thug a conman mwe munywa nnyo kyayiwa enjaayo oyo ate n'abatabula emitwe kati bwe muba muli mu bino musimanyi mu kulabisa nze tebandabisa tugende mu kooti paka kuggwa bw'ompangula nja kusasula bwe nkuwangula onsasule bwe kakolereko ebyafaayo kisiraani gwe kakolereko leero ebyafa olowooza ddiini ekimusumbuwa kiki bwavu nsanyonyi kumuleka n'abeera nga kati ali ku ddala kiki ekimutawaanya frustration omanye emyaka wali egituukawo nga bambi emyaka gikuyiseeko banno be wali nabo kati alaba Ssenyonyi Honorable Ssenyonyi nga akaviiri ayongera okukasala obulungi ne saluuni mwe yagenda nga akyali ku NTVC mwagenda kati kaviiri ke yayongera okukasala obulungi obusuuti bwe yayambalanga bufitting kati yayongerako obulalo kyegera ennyonyi yazifuula takisi otegera so otegera neyeyongera ayina ebizimbe bye nalabako awo babyebyo anti gwegwe omutima omubi so kakati wobeera nga oli frustrated in life omanyi frustration makes you think of ebiseera ebisinga evil things kuloga kutta kola bicho kyegera butayagaliza obwo buba bubi nnyo bwe butudde mu mutima gwa bwe butudde mu mutima bw'oba oyogera omulaba nga alina akasajja ku mutima akakutemejjambye bannange nga yayogedde ku Bobi Wine agamba senga amuyita amala n'amusala mu maaso naye nga ate talina kyakisobola namukola ayinza ogireeta bwete ejjambiya n'ekyuka ate n'etemaye kubanga favors za Mukama Katonda bayakola ki yasekamu yeso nze ngamba nti Dean Lubowa Sava bwabanga alina obutakkaanya n'abantu bano obanga alina kyabaagalako tuula wansi omuntu mu meeting omugaye Ssenyonyi twazirwanako kwata ku mukono mpaayo ekyekumi nkuviire pita mu ofiisi yo ne bwembeera oba okyegeera amanyi kamera ayinza okukwata Ssenyonyi nga video gundi we oba okyegeera oba naamugamba muganda wange mpaayo ke miliyoni 10 nange mbeewo kyekyetandiika ntereza obulamu okyegeera Dean okulumba Nuupu ali ku mulimu oba guba mulimu ebiseera ebisinga munnange toyisobola kugenda kugamba nti kanumbe ekibiina ekiramba kyomanyi nti kiri well organized ne structures zayo nga ziyimiridde bulungi nnyo n'ogamba kanceŋŋaŋe kuba kweŋŋaŋa wawulako nti Dean alina obuwumbi wa ssente bwamusobezebwa waliwo project eyali yabaweebwa nga yeeyo yennyini eyokuba NUP bateeke ku ttaka bo basasulwe naye nga tonnaba kujja kukola ddiiro ng'eyo nze ngamba munnayuganda ali eyo weebuuze nti omuntu oyo anayimirira nawe paka ku ssaawa esembayo akuwadde omulimu ogwo taakuleke mu kintu ekyo wekinaaba kiganye okuyitamu what are you going to do are you ready to refund their money nga togikubye ku ttaka nga kati right now ndooza byebyo frustration eyo nti teyagikuba ku ttaka ng'akawumbi kamuyitako bikyo kyegeera so ekibiina kiganye okugwa atakawombika abantu takafunyako erinya lyonoonye otegeera Dini yafuna diru yemu ne bano betulaba kuba Nuupu bano ba Bujingo bano ba Bedi anti buli omu agifunira gyagifunira alabika ne ndooza sijja kulima nti manyi naye nga bantu banjawulo manyi bantu bangi nnyo balwanisa NUP so sijja gamba nti ono gundi okyegeera so bangi nnyo buli omu ajja ne project oli n'agamba onayinza okuba nga gundi yamutumye oba oli okyegeera so sijja kugamba nti no maybe
demu tukole ne Katumba tujjencha omwale yali akola ku office yawo awo tutandikira omunyankole office yawo awudini we yatadde ka media gondi kirungujja awo tutandikira mulindeeko wennyini awo tugenda kuleeta Katumba atunnyonnyole ojja kubuulira so dini akoze ebintu bingi nnyo naye n'ekyo mwekiri era Katumba esolo agirina ati lwaki ali bweru nze mbadde mmanyi nti omuntu watta omuntu ne bali be yakolako bakasami baanira baamutanga dini ayinza oba alina omuntu omunene amuli emabega ndowooza kubanga akoze stories ng'olaba nti zaali badde zimutwalana mu kkomera alina essomero lyattira erinnya awo essomero lya international nti abaana beeri ebisiyaga essomero ly'omuntu ddamba n'alikuba ku ttaka ati alowooza nti nno oli kuba yali an individual, this is an institution, NUP ajja kujja naye alikube ku ttaka. So let's not use hatred, let's not use our frustration to say that we are coming out to ebintu ono yali nanyini nupu muzeyani simanyi muzeyani muzeyi Kibalama byayogeranga dini yabimugambanga. Yes, there are some things ebyalinga coached by him ate nagenda kumpewo kubanga ne ku programu yaabwe we baakola waliyo kweyo gundi yaabwe gye nkugambye media gundi yaabwe nga bamucoachinga bucoachinza ayogera bwoti kati ate awo oyogedde bubi usenga oyogedde bwoti nga there was some coaching n'ab'ekibiina kyennyini like abajjanga nga secretary baani abo abatambulanga ne muzeeyi yes bano baita Kagombe mwali tugenda kuleeta no Gerard he will give you more so dini byakwasibwa mulimu gw'osuula ne mpuli atandikira ku kukima muzeeyi Kibalama amutekoleko interview nga bwamuwamu. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kwebaza emirimu gyokola subscribinga likinga na commentinga naawe wenna tukwebaza nnyo weebalire ddala. Nze muzzukulu wa Kisolo Matinchimba wano ate andi wano mukafo kayoyootevu bulungi nnyo nsogamba ndi bweru wa ggwanga naye munaye ndi munda mu ggwanga kyokka ekibi sijja kubulira wa wendi naye nga Pacho andeeseko out abaali baagala Pacho okumweddiza bamulekere pasita yamusobola baddagerewe olwolimba kikaki wakoze show bambi Rainbow bannange bambi netonda musomba bwana akalaba netonda bambi that dress kati olugoye lwange ndukolera eki olugoye lujjeemu ene kulwa gundi y'abantu audience yange dress eyo fe mu culture yange bw'oyokya olugoye kibi so what should I do ate we naaluwa omulala nakyo kijja kubeera nga kirabika nga kine I'll put it at rest totomanya maybe tomorrow ayinzovaayo omuntu n'agamba mu dress eri gye waputting at rest nkuwaddemu olulala oba nkuwaddemu ssente zizogenda ogule mu dress so wakyala bukyami ku dduuka n'ogula lugoye lwa Rainbow general ebiseera ebisinga engoye zange nzigula online so kati tubeera online okwo ne baleeta gundi ez'enjawulo nobagamba I want this and this and this and this ebyo bifreeway mbyagala nnyo amaduuka ago agasinga gali Wandege awo agaleeta ezengoye so you are no sabaro yaga they pack them and bring them for you so bakuwadde ki LGBT simanyi LGBT simanyi biki nange onabirabye so ko buzo ku bantu abannange neetonda olw'olugoye olwo sigenda kukiddamu in fact when I was with Chimbo yasooka okunga oyambadde kala z'abagundi naye ng'olwedde mwendi ate nga sigenda kuddayo ate wakankyuse okitegeera naye neetonda so boba tebasobola naye nga siri muli walisiyaga sisobola engeri gye njiramu sisobola obadde ki
So I can't. Ono mukazi akola ku gundi wano. Ndeka mukwano. Yagamba tasobola kuva ku kwegatta. Naye nga munnange kitambuza obulamu kale wadde si nnyonnyo but once in a while kyetaagisa. Buuza ku bantu baffe. Mbabuuzaako mwenna mwebale okubanga munnange mutulaba ku Chimbowa updates ne ku Uganda ddala. Mugamba mutya bitambula bitya bannange mukulika eyo yonna gye mubadde weekend mikolo nalabye omwana ne bannange Bannayuganda tunoonyeza ssente. Yakoze ki? Nomwana agenda mu maaso no akasajja oba kali omusajja oba ali atya ono kale mulema ku TikTok bikyero omuzungu oba muki bali bebusoga eyo olimba bebusoga omugolo abafumbidiga yes no atali muzungu wabona abadduka nze ngamba omuzungu nga mugondi nga mule ayina obulemu ali mu obulemu kati waliwo n'omusogero omulala kati nga abantu bagamba kati olaba Bannayuganda butayagala kukola bunafu bwammwe kati oyanoonya future na biki future yo ginoonya naye bannange nze omusajja gw'essaawa kulaga mu bannange ate kati alina buzibu kyaba yamulaze ate singa olabako ne kuba nabe busoga anyway nze sagala ku stigmatizing abantu even me I don't stigmatize naye njagala kubuuza is there real love bwe bwoba olaba ezo budget gwe ate olaba ku bebusoga kwa tosawa nakungamba kati yesterday I saw even aka video nga atudde ku oyo bawe yennyini ngakola simanyi shifula biki musajja atu naye ali awo muzungu jjukira tabalina bye ataba bazungu ababeera disabled baba ne gundi ne sente mpitirivu gavumenti zibalabirira nga kyabugaga ekozi abazungu omwana yakibaze omuzungu era sera batamala n'afuna olubuto ola ne wozalira buzalizi mwana ng'aliko ebulemu ali alubino kuba abazungu alubino bamutwala nga aliko obulemu ali autistic alina obulemu bw'amagumba oyo oba ofunye sente empya n'enkadde anyway kale kambajjukize ku mulongo waswa agamba nti mmwe mwenna abalina okusomozebwa okwenjawulo mugende mu munoonyeeko eyo ali mu bitundu by'ebuyikwa eyo agamba nti abalina abola kina kizibu akisi kizibu buli olina kizibu kyonna obufumbo bwabula olubuto lwaganira mu nseke olubuto simanyi lwagaana olina ekisiraani olina kati gundi lwaki gy'omulaga mukamusumba tanaba kwagala ani atayagala akyakosa maanyi ga olaba nange nnoonya lastiboni kanenze sinoonya ndi mu process ali omulongo waswa bona bonna banoonyeza luzaalo olwabula ajja kusobola okuba nga akukwatamu ekintu kisobola okuba nga akiteerera bulungi mulina ebintu by'ekika byabalemesa okubaako gye mulaga okukulaakulana oli bweru wa ggwanga naye owulira ekintu kikugamba dde Kampala dde ekyaddondo family bwavu muri bavu bazibu nnyo omuntu alinga ayinainamu kwa mu family ekyalina ekyobugagga alina tano oluzago kabiri n'akagaali abasigadde muli awo bwe mutabe muti omukola bipakasi naye nga mwazaalibwa abaana nga 9 so ebyo nabyo namugende eyo omulongo waswa oba mukute kuzira mu 552 208 10 ajja kubanga akukwasaganya pacho Harriet Yasimwe nashemerera okukulora osibire gikyali kulikayo babadde kenjojo bawa ku mikolo yali kenjojo naye ondyako sente z'emikolo yadde okumperezaayo omutwalo naye buli lwofunangayo sente z'omukolo nteeraako 5 gyokka oŋŋambe genda oli enkoko ennaku zino KFC ya bbeeyi nnyo nze gyensobola omumalawo nze nga nze y5 nga kuliko n'ekyokunywa Dini Lubowa Sava omumanyi Dini Lubowa Sava kuba gwe munnanuupu oli munnamawulire Dini Lubowa Sava mumanyi nga veteran mu mawulire eyali ankolera obulungi nnyo amawulire ag'okunoonyereza eyali simanyi oba kati akyabikola kuba kati mulabo oba yafuuka kati ayinza mudescribinga otya kiyafuuka bana ina ekyokwogera kimbula olw'ensonga waliwo lwe mulaba ne ndabanga wayo oba ezivuddeko Dini Lubowa Sava nga ndabanga oba ayogera ebintu ebitagatta ng'alinga mawuzi mawube kwegamba I don't know mawube means what like someone who omuntu ayogera bitagatta era because waliwo lwayogera ekintu naye ddala kino okyegeera so I don't really know where he falls right now nenga he was one of the people I used to love so much ku NTV especially giving us amawulire ago ag'okunoonyereza nnyo ge tuyita investigative journalism so emabega kawo yavaayo n'ategeeza nga bw'agenda okuba Nuupu mu bbanga alina ebbanga lye yali ataddewo bw'agenda kusabula Nuupu agikobe ku ttaka yakisobola
anti yenga ye ne bwaba ino omukono gwonna sikiwa nti kisoboka omanyi mukama bagamba nti mukama gwawadde n'ennume ekola ki so NUP I think was blessed okubanga yaweebwa eri His Excellency Robert Kyagulanyi era nga I think it wasn't a mistake kunze oba kwoyo omuntu waffe atulaba oba oliawo mukama yagamba I think there should be somebody alina okujja akyuse ku Uganda oba aleetewo kale like you know essuubi eri bannayuganda because bannayuganda basinga naddala ffe abavubuka because if you haven't made 45 I think you're still a youth. Is it 40, 45? I think it's 40 or I don't know, whatever, but I believe we are still youth. Eranga tuli naye tutambula naye. Okitegera so ebiseera ebisinga omanyi tugenda ne tukola emirimu n'otuuka awantu go ekyamazima obwongo bulina ebufreezingira ng'olina ebimu bita okitegera tiffe bwe tubeera nnyo mu mawulire gano yantuka nga waliwo abaana abapya abalina okujja naye mu baana abapya abazze oba oliawo waliwo ate abalina talent ate okusinga ku gwabaddeyo okitegera well you have the experience naye bino ebintu bya revolution nti bikyukakyuka okitegeera nti tetugenda kubeera awo nga Bible bwe yawandiikibwa nti oba Quran tebikyusibwa biki kitegeera ekintu ng'ekyo so ebintu abaana bajja ne ideas mpya radio ekyuka TV ekyuka ompadde ki kyekisinga obukulu mu time eyo time y'omuntu ebeerako neggwako so to me I think time ya Sava yaliko neggwako nagendako music because I remember him even bringing me his music that time naliwa Solot I think I was at Salt nga bamwito ba Tarzan music something like that Tarzan yayimbako n'okuyimba I think that music was Tarzan addukiddeko Kenya I think oba yali amukolera Kenya yayimbako n'okuyimba oba music nga simutegeera actually sigenda kulima nti nina n'olunaku lwe nakuba music we naye nga yamuleeta because I tried to listen in nga sibitegeera nguba alinga ayogera olonga avudde obwogezi olonga amaza BBS avuddeyo kubanga bwe yava ku NTV yagendako ku Delta TV bwe yava ku Delta TV nagendako oba ku BBS kale byo byonna saabimanya kubanga nze waliyo ne TV ze siraba naye yayitako ku ezo kale simanyi kubanga nze ne lumu mukama wange yali agenda kungoba kuba nagamba nze eri nkolerayo bukolezi siraba mawulire gaayo bayita wagira kintu kyammwe no olina okubanga okola ki olaba bino ebintu olina okubanga olabako n'ebirala olabe nti gundi ansinza ki pulirizaako n'abalala n'omanya nti gundi ono ansinza ki kati nze nga mu radio I think ani gwe nawulirizanga ennyo Christine Mawadri because I used to love the way she commands the show ng'ate mukazi so by listening into someone else there is a way you're feeling ate confidence noyongera ogifuna and then who else mu bakyala I think mu Luganda speaking radio stations oba yaliani I think I used Bina to baby? No not Bina because waliyo byayogera olusi nze binyiiza the way she sounds like ebitanyuma kusaawa eyo mwasoundingiramu ebyo and yet if it would be kweri show y'ekiro procedure akola it would sound so nice oba kitegeera so process kisache Prosi ono sister Ragadi. She's a sister of Ragadi. Yeah. Yakolanga ku Dembe. Is Dembe still there or Bajigala? I think it is Bajigala wakati yaddawa. So I don't know where yadda, but yes, I would love her show in the night. I would listen to her. Ani omulala ogwe nayagalanga. Mbadde nkyali ku radio z'Oluganda. I think I would listen to Rebecca Jingo. Obuseko bwe nga bunsanyusa. I love the way she also does her thing. Titi Dr. Bell. I love her. Munanga ate Titi oyo. I think I love her voice nga she's singing. Ngate omulabyeko. Anyway. Why would you bring that? Anyway, that was that. Naye ate I used to like her show gye yayinanga ku NBS nga I wouldn't miss it ku TV. Bali bagiyita bikikoze. Kind of Titi kati ndi kwabo tumalize tudde eno. Yayinanga show mwajjanga abantu nga bangi it's like nga mulongo biki ebyo bwe bityo. So her show was also nice. Then another person I loved the voice. Nenga I wouldn't love to meet the person maybe physically was Namwanje. Ono was super. Formerly was super, yeah. Tachaliyo. Myaka gigenda ndoza na mukaaga.
ngataliyo I think yeah so she makes for me they banga making that good fun nga radio inobera because it's about fun bicho chegera oli omuntu ne wabeera n'ekizibu nakukubira namucha daddy bichi ochegera so that is you know omuntu inengeri gyomu keeping glued to your show so that is those are the people I feel I used to listen to so we get back to serve I think nze nasinga mwagalira nnyo nga reporting olowooza Dini ekimusumbuwa kikibwavu nsanyonyi kumuleka n'abeera nga kati ali ku ddala kiki ekimutawaanya frustration omanye emyaka wali egituukawo nga bambi emyaka gikuyiseeko banno be wali nabo kati alaba Ssenyonyi honorable Ssenyonyi nga akaviiri ayongera okukasala obulungi ne salooni mwe yagenda nga akyali ku NTV si mwagenda kati kaviiri ke yayongera okukasala obulungi obusuuti bwe yayambalanga bufitting kati yayongerako obulalo kyagera ennyonyi yazifuula takisi ochegera so ochegera niyeyongera ine ebizimbe bye nalabako awo babyebyo anti gwego omutima omubi so kakati wobeera nga oli frustrated in life omanyi frustration makes you think of ebiseera ebisinga evil things kuloga kutta kola bicho kyegera butayagaliza obwo buba bubi nnyo bwe butudde mu mutima gwa bwe butudde mu mutima bwe oyogera omulaba nga alina akasajja ku mutima akakutemejja bannange nga yayogedde ku Bobi Wine agamba senga amuyita amala n'amusala mu maaso naye nga ate talina kyakisobola namukola ayinza ogireeta bwete ejjambiya n'ekyuka ate n'etemaye kubanga favors za Mukama Katonda bayakola ki yasekamu yeso nze ngamba nti Dini Lubowa Sava bwabanga alina obutakkaanya n'abantu bano obanga alina kyabaagalako tuula wansi omuntu mu meeting omugaye Ssenyonyi twazirwanako kwata ku mukono mpaayo ekyekumi nkuviire pita mu ofiisi yo ne bwembeera oba okyegeera Dini amanyi kamera ayinza okukwata Ssenyonyi nga video gundi we oba okyegeera oba naamugamba muganda wange mpaayo ke miliyoni 10 nange mbeewo kyekyetandiika ntereza obulamu okyegeera so kyangu nnyo ekyo olowooza Dini okulumba Nuupu ali ku mulimu oba guba mulimu ebiseera ebisinga munnange toyisobola kugenda kugamba nti kanumbe ekibiina ekiramba kyomanyi nti kiri well organized ne structures zayo nga ziyimiridde bulungi nnyo n'ogamba kanceŋŋaŋe kuba kweŋŋaŋa wawulirako nti Dini alina obuwumbi wa ssente bwamusobezebwa waliwo project eyali yabaweebwa nga yeeyo yennyini eyokuba NUP bateeke ku ttaka bo basasulwe naye nga tonnaba kujja kola ddiiro ng'eyo nze ngamba munnayuganda ali eyo weebuuze nti omuntu oyo anayimirira nawe paka ku ssaawa esembayo akuwadde omulimu ogwo taakuleke mu kintu ekyo wekinaaba kiganye okuyitamu what are you going to do are you ready to refund their money nga togikubye ku ttaka nga kati right now ndooza byebyo frustration eyo nti teyagikuba ku ttaka ng'akawumbi kamuyitako bikyo kyegeera so ekibiina kiganye okugwa atakawombika abantu takafunyako erinya alyonoonye otegeera Dini yafuna diru yemu ne bano betulaba kuba Nuupu bano ba Bujingo bano ba Bedi anti buli omu agifunira gyagifunira alabika ndowooza sijja kulima nti mmanyi naye nga bantu banjawulo manyi bantu bangi nnyo balwanisa NUP sijja gamba nti ono gundi okyegeera so bangi nnyo buli omu ajja ne projekiti oli n'agamba onayinza okuba nga gundi yamutumye oba oli okyegeera so sijja kugamba nti no maybe it is one person who sits down wawulirako Dini nti yatta omuwala nedda Katumba ajja kuwa story eyo tuddemu tukole ne Katumba tujje nkya omuwala yali akola ku ofiisi yaawo awo tutandikira omunyankole ofiisi yaawo awo Dini we yatadde ka media gundi Kirungujja awo tutandikira mulindeeko wennyini awo tugenda kuleeta Katumba atunnyonnyole ojja kubuulira so Dini akoze ebintu bingi nnyo nnyo naye n'ekyo mwekiri era Katumba esolo agirina ati lwaki ali bweru nze mbadde mmanyi nti omuntu bwatta omuntu ne bali be yakolako bakasami baanira baamutanga Dini ayinza oba alina omuntu omunene amuli emabega ndowooza kubanga akoze stories nyingi ng'olaba nti zaali badde zimutwala na mu kkomera alina essomero lyattira erinnya awo essomero lya international nti abaana beeri ebisiyaga essomero ly'omuntu ddamba n'alikuba ku ttaka kati alowooza nti nno oli kuba yali an individual this is an institution NUP ajja kujja naye alikube ku ttaka so let's not use hatred let's not use our frustration to say that we are coming out to ebintu ono yali nanyini Nuupu muzeyani simanyi muzeyani muzeyi Kibalama byeyayogeranga Dini yabimugambanga yes there are some things ebyalinga coached by him ate nagenda ku mpewo
kubanga ne ku program yaabwe we bakola waliyo kweyo gundi yaabwe je nkugambye media gundi yaabwe nga bamucoachinga coachinza ayogera bwoti kati ataawo oyogedde bubi usenga oyogedde bwoti nga there was some coaching n'abekibiina kyennyini like abajjanga nga secretary bani abajja abatambulanga ne muzeeyi yes bano baita kagombe mwali tugenda kuleta no Gerard he will give you more yes. So dini bwe yakwasibwa mulimo gw'osuula ne mpone atandikira ku kukima muzeeyi Kibalama amutekoleko interview nga bwamwe ngenda kufunira omulimu e Dubai ngenda kufunira olumu ewa ngenda kufunira ne mujja ne musasula sente zammwe ati n'atabatwala dini ye dini oyo ekebwe tusakimanyako okay ekintu kino ekyokuba nuupo olaba kituusizaawa actually I think nze kulwange kyensobola okugamba nti talina nakyage I think bwe baddiiro oba gaali matagayiika one Dean Lubowa Sava they had a baali basayinize contract era contract eyo yali ya buwumbi okola ki okuba NUP okugiteeka wansi ku ttaka nga gisayinizeewa eyo nno gundi nga project nga yali nnene I think they were supposed to get buwumbi bwali butaano either between 3 and 5 bwe oyagala kufuna more of this story nonya ku Gerard Katumba cause Gerard Katumba nze nakola naye ku Radio Sapienza even joining Salt ye yagaba ye namba yange ng'olwo noonya omuntu ayogera ennimi ennyingi so nabagamba no there is this person so bankubira that Saturday nali Bukalango nga ngenze mu kusinza nakusabako overnight so these people kati ono Gerard we yava ku BBS nagenda ke Kenya I think ebizibu byabitegera byonna byali bimutawanya bye bali abantu bamukutte bamukoze batya bikibichi nga bagamba ati munnamawulire who is in opposition gundi tegera naddukira ke Kenya eyo bichi so I don't know whether mo period we yali ku BBS we ba meeting and Dean oba ba meeting ga Kenya kwa Dean ina we I think there was a time so Kenya yeah we agenda ke so ono amawulire gata we gamtawanyamu kona ddukira ke Kenya Gerard so I don't know where they met me Gerard we yaberange Kenya all through period eyo yonna bamukutte simanyi bamukoze batya simanyi bamukubye ebichi bamuwadde ngamu communicating we used to communicate kubanga yali ayina yakyayagala tutandiko kikola actually there was a TV station which was supposed to be based I think in Uganda here or in Kenya nga I am one of the people abali bagenda okukola ki waliyo project yali ejja so nga he's really in touch with me nga we are in touch engeri gye mmanyi Oluswahili na bichi so he was like you know you are the first person on my list so we kept communicating and somewhere somehow I think nentuka ne mugana you know what ebyamawulire mpuliranga koya amawulire and bichi so I would love to start this and this and I'm into this and this and this so chegera nangamba ekyo kyowulira ne mugamba yanze ndi muntu wa struggle manyi kuva dda njagala nnyo okulaba nti nkyukakyuka ebaawo biki ate awo nanjagala nnyo so time came nankubira you know what bichi ne in that process nga ndoza era ayogera nange nga ndoza ne Dean ayina okujja mu kintu ekyo tubeere wamu osegeera tubeere wamu mali makolo mulimu ogwo mwenna nga tulina okukola omulimu ogwo ffenna so kaddiiru munnange one time comes nga ajja amusomera balina page yabwe gye bali baggulawo bali bagiyita batya nga bakola they host even people TV10 gana mazima something like I think yeeyo so gundi namuleeta mbulumu bahostinga abantu ne bahostinga Kibalama ne bakola byetya so olumu nga bamuleetera olupapula ku mmeeza nga amugamba tulina omulimu guno Dean yaguleeta kono mulimu ki ayesooka namugamba kati omanyi leero hostinga bano biki naye show eggwa ngenda kubuulira kati muzeeyi Kibalama ajja akomawo era kwolonga muzeeyi Kibalama we yabeera ku seeti nga buli kimu bakimugamba bugambi yogera bwoti bwe bamubuuza nti NUP ddala wagiguza ekibiina na biki nga stamaringamu ng'akola ki nga bamuwandikira nedda oyogedde bubi ddamu bw'otyo kyegeera so nga these people that is when so muzeeyi Kibalama bina byayogera n'adinga n'ebigambo bye ate NUP nagiwa ekibiina mu buntu ate n'amaani agamba baginzijako yali Dean nga yali emabega w'ekyo nga they want him baagala tutuuke 2026 nga NUP teyina kibiina oba nga NUP bagikoze mbajawuddemu NUPs 2 kyekyali kigendera kya muwayo ebyo ebintu byonna Dean wamusinkanako nga mukola ebyo ebintu ng'atandise okukola ebyo ebintu
nze nkugambye nti gundi olwajja yansanga ate nange ndi mbirala nnyo ate ndi n'okiddukamu bone basigala nga bakivuga babiri we yajja ate tuvuge ne mugana naye nze nina page yange where I do my things era ne gundi endala. If you call me there, yes, I'll come and talk, but not really nti tubeere wamu tukole emirimu. So basayininga omulimu ogwo gugwerawa? So basayininga omulimu nga diiru yali ya was it Kawumbi Kalamba? Wagambye 3 ku 5. Around 3 or 5, between 1 and paka 5. It was $1 billion shillings. So nga balina okukola naye we batandika, I think that along the way they first have to be given half, then omulimu nga guwedde nga NUP egudde ku ttaka nga bagikubye yonna ne yalina kikolera bbanga ki ekyo? Banga sijijjukira naye nga I think it was about 3 months. Waliwo period gye baali babawadde nga bagambye bagenda kuba NUP mu period eyo. Olwo nga Dini yali agenda kukola ne Katumba bakube. Ne Katumba yali wakuba. Nga balina okukola ne Katumba bakube. Okitegeera naye jjukira. Katumba naye ngate Katumba wa NUP. Anti Katumba munankyukakyuka era nga ayagala Katumba yeegwanyiza ekifo kya Kasanda North. Is it North? Yes, I think it's North. So engalaba omulimu guno Dini gwaleese gubale gumuyiwe buyi ye n'asooka agwesamba ku olwo Dini I think is the one who interviewed those people that day bikibichika ne batuula ku mmeeza ne bagamba kati guno omulimu tulina gukola bwe guti kakati tulina okukola bwe tuti tulabe nga NUP tugikuba nnyo basobole okubanga bakola ki era mdoza munaku ezo we twakolera eyo show. In fact nze I interviewed Gundi era ku page yange kweri. I interviewed Gerard. Nemuga Gerard oli munankyukakyuka nkumanyinga munna NUP. How comes it nawe wali or getting involved mu Gundi ngeno okukuba NUP? Nampasa idea era kwe kunyinyonyola nti nze eyo Gundi we yajja. I didn't accept it, but it was ya bumbi for us to do that thing. Nembuuza sente zaali zivaawo ezo. Tezali ziba mu above. I think even he can tell you more because story yo. So sente ezo ze zavirako Dini ne Katumba kwawukana. So sente ezo simanyi what really caused the kwawukana because I still want another episode with Katumba, but I think along the way bagano kwatagana olw'ensonga nti ono yali munna NUP ate nga alina kye yeegwanyizayo kyawulira kyayagala ate nga oli akuba NUP ate ono akuba NUP ate nga kwegamba okitegeera. So there was contradiction there, and then also a money issue came inside. I don't know whether it was really this money issue or another money. Zo zajja ezo zebaali balina okukubira nuupu wabula sigenda kulimba kuba saaliyo era Katumba simanyi saamubuuza bwe mwali munyumya alaga nti zajja tezajja yewe yaviirayo zaali tezinnaba kujja naye nga of course buno obutonotono babuleeta miliyoni ako biki ebyo data bikyo kyegeera so obwo nga bwo bujja like facilitation and what guli omuteretebwa omunene nga gwe gwatenaba kutuuka. Then these people advise, I think oyo yennyini Dini nga ya advise gono mzee, you know what, tugambe nti ekibiina bakinsayiringisa mu butamanya simanyi biki a lot was happening. Era ndoze mabegakawo juzi mwalabye nga ate kooti ewandikidde NUP era Katumba ebyo yabiŋŋamba mushange naŋŋamba lindako olaba babana abantu bagenda kuzzayo NUP mu kooti about what mbuzimanyi biki era twali tuliawo nga maze okukola show like a week 2 weeks nengenda okulaba nga ate NUP bagiwandikidde nga electoral commission egikola ki nenga kyebaali bafa kulaba nti NUP ekubwa bagambe nti ekibiina abakibajjako bujja simanyi biki bagende ne mu electoral commission nga nabo bakoze simanyi oli awandiike oba omukulembeze oba yabawandiika oba nikugamba kintu kyabwe ne bwana Kagombe kati eno tugijjeewo bikyo kyegeera so something like that. But to me I think talina kyasobola kukola ku NUP wafa sobosi yagitondawo n'ebyo ebyokuba nti omanyi mukama nga bwe nkugambye nti ekintu kyafuseeko amafuta tosobola kuva eri however good you earn however what and people are yearning to have change and you say that because you have been paid toli ku side y'abanna Uganda and you think that even prayers z'abanna Uganda zisobola okuyamba mu mbeera eyo Dini I mean Katumba nga akunyumiza mwalimuuko n'abantu abaali ab'okuyingira ddiiru eyo kuba ndaba abakuba NUP bangi ba Bedi ba Pasita Bugijingo ba Mpuga nabo baali balimuogo babbo basayiningira walala ate abo bali mu tenda ndala kubanga eno yo yalimu abamawulire baabwako balinawo gundi yawo baali bagiyita batya yali amawulire gaabwe awo nga mulimu ba cameramen baabwe baani abo kyali kyabwe nga muyinza okugamba Kimbo wa updates akolagana ne Pacho mwe bakola shows na biki ddiiru yaabwe
oba ku Uganda ddala oba ku kyetegeera so bali tebaalimu babeeri bano bajjojjo wano so I don't know bana abo basayininga byabwe bokka ne bali nga basayininga byabwe but saawuliramu mannya g'abana abalala naye nga to me I think talina kyasobola era ndoza wamulaba era NUP yamaliza bivuddeko nadda ku byakabaka kati byalikyo byavu yadde esitegeera esaawa zino ali ku Ssenyonyi Obuganda yabuvuddeko yonna atagalirayo alinga yonna atagalirayo alinga ekinanka alinga atamanyi jadde ali awo alinga nseenene mu bbanga esaawa zino yaguddewo olutalo Kasigo ku mwogezi wa NUP Gerald Ssenyonyi era by the way yamutute ne mu kooti ng'ayita mu Pesi Advocate gundi law firm ya mukwano gwange Council George Musisi munamateeka wange naye ye agamba dini agamba kyamulanga nti mbu Ssenyonyi bwe yabeera ssentebe w'akakiiko ka Kosasi we balete ojjukira we yakunya Mutulaki bamutulaki simanyi bana ono wa Uganda Airlines oyo kubanga ajjukira awo Uganda bwe yategeera nti bamutulaki n'okusoma teyasoma naye obukadde is 36 naye nga baali bamuwa wiikifo kubanga nataye twazirwanako twalwana twatera embundu kakati dini agamba mbu Ssenyonyi bamutulaki yamuwa akawumbi ebintu ebyo bizikire era nane nyumba gyalaga simanyi ekyanja simanyi mulaba ennyumba ye yekyanja simanyi mulaba ennyumba gyazimbye ekyanja mbw alina obujulizi bwe bamuwa akawumbi k'essente Ssenyonyi ali siriasi namulemeddeko ate nga mukambwe okufa anti kakati nze abuuza yamututte mu kooti ngaani Ssenyonyi yatutte dini mu kooti amuvunaana kalebule naye yagamba nti tugende akantu kali tonabakalabako badde sinnabakalaba nakusembyeyo nga ndaba ali ku kisaawe n'abasoyiro abavudde Namibia ng'abakulisaayo abakulisaayo bazaalisa 3 ez'ekiro ng'abagamba bannange mukulikeeyo bikiso badde mulaba nnyo mu nsonga z'abataka n'ezo ensonga zaabwe akati ezo eziriwo twogere ku ekyo ekyokulumba Joel Ssenyonyi NUP awamu yagyesonye kati atandise kugikwatamu bitundutundu munnange omanyi ebiseera ebisinga kakati njagala kugamba ekiriwo ku ssaawa zino ti buli muntu ali kunoonya waafunira akasente right now kati oba oli awo munnange ayinza okuba agamba nti wenaakwata ku loopo najja kumpita ŋŋambe gundi kino naawe kiveemu miliyoni 10 ziizo oba miliyoni 5 oba miliyoni 10 kubanga tulabyeko abaana bakolanga amawulire naye nga era ne kusaawa zino basobola okugamba mutwagendanga mu gundi waliyo stories zebakolangako ku Centenary Bank eddooba ozijjukira waliwo stories zebakubaawo ne bakuba naye ng'abaana bwe bali baagala bunneyo mukatuli kinaalema mukatuli kinaagaana okitegeera naye ng'abamanyi n'okukola gala leero tulumbe mu anga eno leero tukole bwetu so nze dini ebyo bisolo abadde nobikola njabikola ojjukira yakolako kisolo ekyakasiwukira munatambula paka Tanzania yakolako story ya Kasami yakolako story ya Kasami ono wagundi beach yakolaka adda yakola stories alina n'essomero lyakolako mbuliri ebisiyaga ya international school awo ng'agenda alumiriza abantu ng'ayagala bamuwe ssente. So that is the thing right now njagala kugamba nti bannamawulire twaweddemu ensa tetukyayina whoever wali abatagumira mbeera nga ffe abamu n'ogamba kino wemba nakita nkitadde wemba amawulire nagavaamu kangaveemu nkole ebirala oba ki when I get good money yes naye sigenda kujja numirize ngambe nti gundi ali ebisiyaga nga tabirya because njagala omuntu oyo yampitampe ssente nze nganze I'll not reach there ngambe nti gundi ono yakola bwati ne bwati naye nga tete yakikola just because I think the person ayina ssente agenda kumpitampe ssente bw'amala okuzimpa n'enziri enkya nankuba essasi nemba nga abaana bange mbaleseewo newe mba mbalekedde ezo ssente zigenda bagasaaki nga siriwo to guide them. So kitawanya dini mu luluna bwavu so nze ndowooza abantu abali ku gundi eyo ebiseera ebisinga I think tubeere contented with what we have naye ate ebiseera ebisinga bw'oyogera ennyo you lose track. Ayogera nnyo ayogedde nnyo of late talina kali mulama gwasimbyeko talina kyayimiriddeko kyasimba. I think you would be somewhere so some of us you see us
waliwo time gyosooka noweryamu cover nogakambeere eno kyokyegera because you don't have to talk too much to prove a point. Leero n'omulya mu by'Obwakabaka. Today you are in Kabaka gwosinga obimanya abaganya okujja simanyi mulindeeko bagenda kuwamba gundi bagenda kukola biki simanyi you know that's why I'm asking is he upright bulungi? Mubuuza ye mwennyini nze simanyi nze nsaba buulireko munnange kubanga simanyi omuyimbi wo Dini Lubo wasaava omuyimbi wa Paki kuliyimba n'ekyannyanja mentally okay? So because I don't really know naye nga mu kwogera ennyo sometimes we mess up so nze to me I think ne bw'oba ng'olina information about somebody kale nze ndowooza to me I think adyeyo bwino yenna amuleete ku mmeeza because we believe in seeing and touching as Ugandans and Africans. Waliwo yabadde agamba Ssenyonyi nti oba yandimulesi n'atamuwaabira kubanga amuwa platform ate ebitalina makulu obeera obibadde nyamakulu ate waliwo bagambye nti amuwaabire asobole okukola azze nnyo nga awalampa abantu naye n'oluusi kyetaagisa kuba sometimes omuntu bw'otakola ki olaba bawandikirako UCC about a certain station here nga basusiza okumanyira abantu kuvuma abantu with vulgar language and what I think they somehow baddako mu line ne batereeramu katono Kisula TV I think obayeeyo simanyi so I think sometimes some people have to be put in their lane where they belong. Yaliko abapresenter babiri nebwe bakyaliyo babeera bavovonga kuliko omusajja omukulu myaka nga 94 abeerako ku makya asinga kyoga asinga Museveni obukulu musajja mukulu ate obeera omukulu nga byokola bya kisiru ali okwo abeera kati alinako n'ekikekenke ekimubeera side pembeni kyekireeta omulamwa neba discussing nengolaba ebyadiscussing nebitegerekeka olwo ekinanka ekyo ekidomola bwe kyagamba kyali kyogera kwani mama ekyo kizingiriti kyagamba nti ku bino story yali Namakula Alima Namakula ngono omukunja amuwambyeko emmotoka I read about that story. Mukunja atasera yawamba ali yakawondo yalima Namakula nga amulanga kubabbako ssente zaabwe simanyi ne bagenda mu federation simanyi bone byane ebintu bye bali batandise yalima n'abaddukako n'agenda kati ne baleeta omulama ku TV abo oyo omwami n'oyo omukyala mbu Halima tali worth a million nya she has done a lot of things awamba oti moroka ya Halima naye nga tebasose kutunula lwaki national television kati ekikazi nekigamba nzogeza nkono nyimira mu maaso jaka kasante no pisto gye bampa yabwe yakusinikirako manyo nagamba is so this if we are living in a country which ina gundi is very sensitive in security ebe etandikirawo where did you get that pistol from yagamba na mundu wojolabira nti ne mundu yagamba singa unoyimira maaso gange gojolabira nti ne mundu gye bampa kiti kya muogo I said what. So must you tell everyone that you have it? Because even if you never told me or you never told us, because you know Uganda buli kimu kisoboka. It is not a surprise for us to gamba until no or to hear mbo or something oshegera because we know when when a state is fading or what wali ebintu ebimu basembeza nga they are not even worth it to be kusembeza oba kitegeera so to me that is not a surprise era when they come out and say words like that because first of all mundu ojotegera nti mundu gye bampa teyali kiti kyamago gwani na waine mngana abajasa baba nazo tebazewanira and actually officer more discipline than even you meet an arm officer ne mwonyomya ne mutambula bulungi ne mwawukana oba mena business bade mukola ne peacefully ne gwa nga actually no mujase onyo mtalaba ku mundu ye naye nga ate mubadde abadajirina ne kino nkimina ku TV nkigamba ojolabira simanyi wantegere nti ze mundu gye bampa ngani yaje kuwa mu battalion yawa abajiku ne mwe mulaba na Uganda mubayita chi they call them food when they see them with ears they call them pigs oba mwaja mu walking by foot roza kugaba ne kireka ndoza mwava kalo matendo wa mwava kyamulibwa kala matendo kalunga wange ye mwogeramu ebintu ekisirusiru ebyo ani oli omusajja omukulu nga ya monitoringa show ye moderator nga nze nebaza mukamba anyway. nava ku mpeo za Kisula TV za radio ne TV
I think nkyayinamu ku magezi ate nga I can still read. Togamba mu TV esiriwaza bali be basirunga bo. Omubaddira mukama wa byayagala ne bakkiriza ne baga tufika tutunde omwoyo gwaffe tukole mukama ffe gana emboozi teri eyo tukomyeyo ku ddiini. Ddiini Lubowa Sava agenda kutambula mwene embeera ya kugugulana na bugugulanyina n'opu paka wali oba kati awadako buwaziwazi kubanga ogwa kyemmanyi Ssenyonyi tasobola kubanga yakutte kampani nambi y'abannamateeka ne bakuba ddiini mu mbuga z'amateeka. Kitegeezebwa ekikoledde ayina like mukakafu titakwatanga ku ssente kawumbyako ddiini kamulanga. Kati singa ddiini anaaba omusango gumusinzi baba mukozesa banakwata kombi ne bakasasula Ssenyonyi oba ze banaaba musalidde zonna. Anti kati ebiseera ebisinga omanyi tubeera ku mpewo kuno ntera nnyo ogamba abantu. In fact n'ekyo ekintu nakiwulirako ne Selector lumu ng'akyogera. Omanyi nze I give credit where necessary oba where need be. Kuba n'oyo Selector si yali omwangu ennyo naye in this I give him credit. Mu kibeera ku mulimu. Si yali omwangu. Sebo twamuleeta ku Sapienza naye Sebo yatwefuulira. Ne basooka batusala emisaala awo nze n'okuva ku Sapienza navaako seeyagalidde. Bamugamba nti yali musajja mwangu Selector oyo. Naye nga lumu namuwulira nga atudde, I was listening to one of his shows on Saturday. Okumanya nga nali nze simwagalanga ne shows ze siziwulira naye nga bw'aba koola agenda kyazaako tugeze nga Papa Semakula omuntu gwenjagala I'm forced to listen in to. And oba nkyogere nantya I used not to listen to whatever he talks naye nga ate music we mwagala gwakuba because it's the kind of music I loved. Kale classical music or something like that. So nagamba olaba akazindaalo kano kanyuma nnyo nga gw'okwogererako ku ssaawa zino ng'eri omuntu awuliriza buwuliriza naye gwe jangu otuule wano oli gw'oyogerako atuule wali awulirize ddala. That is when you feel noga tinanjogerako kino ensi yonna kati ekiwulidde oba okitegeera okitegeera nga bw'oyinza obuuza omuntu bino bye tuhostinga abantu. Nze nafuulanga nnyo bannayuganda mikwano gyange abayimbi era kyova olaba nnina bangi ng'era bw'ojja ngenda kukyaza kubuuza Martin kiki otayagala njogereko izitooke we njogera ku famire yo mukyala bino mbyogera tuli off stage like off air sinagamba off stage oba backstage ng'ebyo abayimbi naye off air ngwe mukwa oli otya Semakula ogamba otya ayoke we njogera ku mukyala Nakaayi fine wenyingiza mu famire yo actually that was a time wali nnyo story y'amayinja ey'omutalabijja mwana alere ulululu otegeera. So when you're going to host a person like that one mubuuze ensonga eno yono omukyala ebbali gwe bagambe yakuzaalira omwana izitooke tugyogereko wagamba nedda kite naye waliwo olyegendera kuba munne ekibuuzo n'ogamba kiki. Actually nze I like the way omulangira Suna gye yabehavingamu ku one of the TV shows lumu naye ate oba oli awo teyankolera nnyo kye nali njagala nze kuba senga yali nze nali badde mukuba n'oli oyo presenter ne ndyoka nfuluma watusaa kuŋŋamba you're one hit wonder bagamba olina ebisiraani biki direct as if wamwise mulumba. It was a lunch time show ku TV ate nga bamulaba oba kitegeera naye tosobola kuluma muntu that way n'omukola kiringa even big eye lumu nali ndaba uncut ebiseera ng'oli omulenzi akyaliko ye yagenda ebweru yali yaloka n'agenda ebweru kubanga ebyeuganda yali takyalisobola kawali. Okay. So before you ask somebody oba before you olumbye omuntu first have gundi emala kyova olaba ffe abamu ndoozi era singa twatwalibwa mu court but because whatever we are talking twamuyinako bwino and we know what we are talking that time okitegeera. Ddiini Lubowa Sava nabe byayogera bigwerawa webigenda kuggwera simanyiiwo naye nga kyenjagala nze ogamba nti National Unity Platform yo nga yo I don't think tebalina obudde bwe. That is one. It is a party which is very busy right now mobilizing people for the kibiina. We are busy registering abantu. We are busy mobilizing people okuddamu n'okubamanyisa ku party yaffe. We are busy okulaba nti tunoonyeza party abawagizi n'obuwagizi na new people to enter in our party. Kwegambo kyegeera nti I don't think His Excellency Bobi Wine alina obudde bwe. I don't think Secretary General agenda kutuula ate ono tumumalireko ssente ate tumutwale ku court. So I think ye nga
gundi yeviriddeyo ng'omuntu asooka akole ki amusorting. Yes, yenga ya amusorting. Simanyi bwe kigenda kuggwera naye nsaba oba oli awo kibeeko kye kimuyigiriza. So, are you seeing Dean as a disappointed man, as a stressed man? It could be disappointment also. Manyi tulina emyaka gye tutuukako ng'olina ambitions ebintu bye wali wakoledda nga you're so ambitious that by these years ate jjukiramu abasajja it is worse. Fenna abakazi ofunayo omusajja enkya n'akuwasa n'ogamba kati woono wengenda ongonoonya wo bakuziike enkya okitegeera nti fo kati wenzaalayo omwana omu babiri eno gye balinziika oba okitegeera for us the women tekibeera nnyo nga abasajja though also women kibakosaamu nti waba teyazaalanga emyaka gitambudde nga biki however much money you have nga tozaalangako ng'emyaka tegitambudde olaba nga bidduka ku speed yayiri. So when you're a man ate it is worse nti you don't, maybe you're still renting nga ate you thought maybe nvudde mawulire kati ngenda kubanga kino na kino na kino fune sente nzimbe mbeere n'emmotoka yange mbeere ne bizinesi yange nkole kino tekewo maybe podium biki abantu kwebana okitegeera tubeera n'ebintu bingi. So bw'olaba ng'emyaka kigenderera nga tobikoze you really get disappointed with yourself ne weekyawa. Okay. So bwato bwali musajja I think so. Indo bawasaba mbadde ndaba ba TVs nga zikola farewell to journalists ababa baddewoko abakoze abakivinze. We saw NTV nga bawasibula Frank Olusimbi. We saw NTV again nga basibula Farida Nakazubwe. We saw they did. We saw BBS ngesibula Lugonvu. We saw BBS again ngesibula Annual Katamba. So we expected they did ne bamwana ekifaananyi Katikkiro bayi ekimukaso n'ekimukaso. So we expected a season what journalist like Dean naye okumusibula mu kitiibwa cause he has been what happened here vacant because I don't remember entalo ezo zakola. He was with NTV. By the way, agana kone Dean TV zone nene mu Uganda azikoledde. Akoleddeko NTV, akoleddeko NBS, akoleddeko BBS, akoleddeko Delta TV. Nolo kwanti empisa ze ava wantu bubi. Avaawo bayombi, avaawo kibichi. So, yagambye mbagenda kuyiriba naye era mbagenda mbuye embizi. Agenda muvulunga mu bisooto. Ani embizi? Dean mbumbizi mbagenda kuvulunga ajole sonyi mu bisooto. Agenda mukolera ka mawulire. Simanyi ye musambwa simanyi muzimu Dean Lubowa simanyi ndi Lubale simanyi ndi muzimu bingi nnyo byeyogerako. Whether the wires are really upright bulungi. Nange wakala tenda banga ngenda bamu Dean enfaananiro n'omusajja cultural things have ebyamwambala alinga aliko ebyekika. Dean oyinza oba oliko ebyekika mu Muganda waffe nga byakwambala wetereze naye engeri ayogeramu with that hunger anfaanana n'omusajja we nga ayina ekintu ndoza like obulu waliwo n'omusajja alina ebirevu by'envi yani ono afubutuka e Masaka oyo muzeyizeeyo oyo bwanika oyo obusungu bwe bakozesa nga boogera mupampa zirimu neki ovro zirimu pampa naye nga kimanyi nti alimba n'ennaku ezo nga ate ndaba nga alinga eyekyukidde eyekyuse nga alinga ate avudde mu mpuuga anti yabba mpuuga n'amugoba yamubbaki awo wetwagala otandikira bwe basayininga akasente akakuba nuupu mpuuga ndowooza mu abaavu kali mpuuga bw'akaleeta ye n'akatuusa mu mukolo gwe nti ngenda kukakozesa mukolo gwange nteeke mu mukolo gwange bw'akateeka mu mukolo akawa beedi amuwaako abeere nga like service asasule ba service providers abeedi akasente akakuba yaleeta abayimbi yaleeta nze nalabako kugaye nina we nali nkyadde ate abo bayimbi yaleeta Mary Butter ne Alien Skin olwatandika oyimba abantu ne bavaawo kitegeeza nti yaleeta abayimbi baliko tiyamanya abantu kiki baagala kyenalaba maybe which was good and organized was a stage naye ate nga ne stage tebali kwogererayo boogerera eno wansi ewa yagaana omanyi kyobanga okugivako yagaana bugani mobilization yabulamu abantu tekwaliko ku mukolo ku bantu kisaawe kyaliko naawe ku hype gye baali batadde mu mukolo guli we expected something like emitwalo ena egy'abantu to the extent nti omukolo yagutwala mu kisaawe abantu munaabale mu banajja batya nga ne ku kkubo mulaba omukulu yatunulako emabega alabo bajje bali yagenda eruka yangalowooza ajja kukikola nga Kyagulanyi bwakikola bamugamba genda bamukubye so awo mpuuga n'agamba ono Abedi aleka naye andiira munda
so tebakyazigatta. Anyway, tuvuddeyo tutunulire katono ku rallies za NUP. National Unity I wouldn't call it really rallies, but they are not rallies. We are mobilizing. Mobilization gye baliko babaddeko Ibundi Bujo ne babalemesa. Actually it was the second time, even during campaigns. I remember Kyagulanyi went to Bundi Bujo neera security nemugana kukola ki okukola yorare. Even yesterday he wanted to do an activity in Boma grounds. They said no, security. Actually babadde bamuwa mu kyalo nga bamukola mukono bamujjayo yali ategese ne bamutwala e Nakabago kati nze ne kino kyabadde. So he never stepped in Bundi Bujo. Rallies resumed on Monday, yes, yesterday. Yes, yeah, they resumed yesterday, Monday. They started with the Bundi Bujo. Tuesday, when Ishaka and Ishaka and Beshenyi. Wednesday, Rukunjiri. At least I have the program in offhead. Wednesday, Rukunjiri. And the other programs in Jazzy Gampala. Naye kyenjagala okubuuzaako government eno oba ne security organs nti mulaba mutya buli lwe muleka mukulu Kyagulanyi n'atambula nga temumutawaanyiza temukoze eki mwe temulabanga ebintu biba bitambula. Nalabye omwogezi wa poliisi kati aliko essaawa zino kozi baŋŋambye yaani Kituuma Lushoke naga poliisi temutataganya Kyagulanyi mumuleke akolenga emirimu gino okukolebwa naye lwakuba nti boogerera ente banaagiwangaalamu kakuba boogerera bwe batyo naagiwangaalamu alina okuyiga skills enanga olwoza enanga ekyamweseza entebe anko enanga naye anko enanga agamba kyo naye abaana bamukoledde akabaga ab'amawulire olimba bamukoledde akabaga anko enanga tukutumiddeko enana gy'oli oli watta anko enanga mukwano gwo ebintu bino bizibu anko enanga musajja talina buzibu anko enanga netuseka busezi nga naye ategedde nti yatugambye nti ako kabadde kamunyenye nga naye yakategedde emirimu gino gikufuula ekizibu naye anko enanga musajja ali ize newaba anyumya bunyola banga munyenye bozinge. Anyway, we wish you the best Joe. Ishaka Bushenyi lero olwokusatu agenda beera Lukonjiri Ntungamo is on Thursday and we shall keep posted. Ntungamo Sebuko. Yes, Ntungamo eyo ku Buko. And about those people, they don't have Buko because I saw them. Even you can hug, you can do what, and you know. Oba omusajja ku musajja there is no problem. Musajja ku musajja aba musajja muno no problem. Okay. Walaba Kyagulanyi nga haginga Sazala. Anti namulaba ne bagenda ko mu soleyo. No problem. So Buko is that is a program going on. So to me nze ndowooza let the police buli omu nga bwalina okukola mobilization y'ekibiina kye nga buli omu ayagala buwagizi bwe baba asalawo government ya Uganda nti batugende mu multi-party politics. Nti multi-party nti tuwaberewo parties nyingi ez'enjawulo omuntu alondewo kyayagala. So kaakati tuyinza okuleeta essimu bbiri n'oleeta eyo n'eyange n'oyogerera eyo nange n'enjogerera eyange. It is a omuguzi kibannange nja kutwala Samsung oba nja kutwala Infinix oba gundi eno bokitegeera oba zonna ziri Samsung naye ate eno eriko gundi neneko ekitegeera. So batuleke ffenna because we are having short time kati kusaazi no wetwogerera tusigazaayo obudde butono nnyo okutuuka mu 2026 naye ffenna ekintu ekyo jjukira buli omu alina entebe gyakola ki nga nabo abaliko nabeera batuddeyo obufoofu bagamba tukoze tutya okulaba nti ebifo byaffe like for example Kampala tuzaamu abantu baffe ku kyewalabye Kyagulanyi amaanyi akyayina oba gakendeddemu. Nze ŋŋamba nze ku kyenalabye ebundi bujo ngazzeemu maanyi mapya matono mapya mangi bwe bagundi kati baleese namba kyeriko sikyamanyi mmotoka ziri emmotoka ndabye omwana nga ayisa wali emmotoka UB ebadde UB biki ange simanyi mmotoka eriko kuva abasajja le bayisaawo eyange kati eri mabega eyo nange sikyazimanyi kuba eyange nange eri wala nnyo otegeera so kakati sikyamanyi namba eriko naye nga maanyi mapya energy empya buli kimu kipya. So nze ŋŋamba byonna ebiriwo nsaba nze omulumulu obuliwo nabiki buli kimu kibeere solved bulungi twongere okugenda mu maaso no mobilization n'okuba nti tukolera ekibiina kyaffe. Ate nsaba abali mu ntebe
ffenna tuli bakibiina kimu muleme kugugula nakulwana bannammwe. Mukulu Kyagulanyi yabagamba nti entebe zonna zikirizibwa okuvuganyizibwako including eyiye gyaliko ey'obwa president. So kakati olaba muno nga alina byakola eno ku ground asoliciting abantu ali mu mobilizing abantu ebajja eri ekibiina oba n'owulira nti agala kwesimbako. He's not an enemy. Eyo entebe yiyo for 5 years bw'okola obulungi it will be upon the abaki abalonzi okuzza bw'oba tolina kyokoze era munawe tebajja kuzza. Mpuuga namulabyeko ng'ayagala election reform era nayo ka press conference keyalinakawa ku parliament naye agala kutandika kutalaaga anaafuna vibe alina ekibiina ekikye oba agenda bikolanga nga Mpuuga my leader ekibiina bakiyita Mpuuga my leader gwe tewakiraba naawe gwe tolaba bintu nawulira gundi nga yayogera ennyo balina uniform eringa kabrowsiko kano vaako munnange wayingiridde ekibiina kya Mpuuga nze nkubuulira bali mu kalinga kano then balinako ne kayeroyero bwe kati balinako ne kayeroyero nga kano awo sigundi namboze omukyala bwe yayogerako nti ensujju nga era kali obeera bwoti oba Mpuuga nvaako munnaye Mpuuga mayirida bambala bwe bati kuti wala t-shirt ezaali ku mukolo Vanessa, but I never saw a t-shirt. Maybe naguva t-shirt zaliko. Yanze nali nchadde bukyazi wa muntu nengusanga. Bambala. Bibera bitya? Mpuuga my leader. Amasiri Mpuuga my leader. Webakiyita kibiina kye bakiyita. Webakiyita era kakati. Sawa nando. Yamaze kiwandiise bagenda. Tunabiruulireyo ebyo ebibiina bizibu muyinza okubeerawo nga ssebo kyatuuka ddamu URS binga temumanyi. Leero gyo. Nga wawunya omuchomo. No. Manager ekyo gwoki bana anega shot tujimalire wano kwakuno omuchomo gwo gucyankalanyizza. Gwambuzi gwaje yakayefumbiro. Gucyankalanyizza so banaye mukirize tujikomye wano. Akawawo kacyankalanyizza wano akembuzi. Gufuutuka. Nezo chef gwenda byabaddawo. Kale anatukolako. Tugenda wonze kasyo Mpuuga laka agala kutandika kone kutalaga kubanga ye kyayagala mbuno osimanya agala electoral reforms mbwa amateeka agalungamye ebyokulonda gakolebweko mba biki naye waliwo yamu that's why I'm asking nga MP aluddeyo nga intellectual MP ne ojjuga kinagamba ndoza this time around tutandike ne kwa weefube w'okulaba nti omuntu abadde mu parliament more than ebisanja 2-3 okolayo kikapya kikotuleetera what are you still doing there vaayo nabalala bajje. I think we should also start that gondi yetandike. Tandike drive y'ababaka. Tandike drive eyo mbwako obaddeyo ebisanja byonna simanyi okuva ku Museveni bwe yayingira mu gondi kiki ennyo. Tutandike n'abantu abanuupu. Oba. Tutandike n'abannuupu babaka bonna. Bonna we bali. You've been there for what vayo? Vayo we have new energy, new vibe, new buli kimunga kipya tuteekeyo abaana. Bannange ba MPs ngo baddeyo ebisanja 2-3 lwaito bobo weridde abaana bo banaakola wavaayo n'abalala bakole naye gwe otuddeyo as if you are the only one. So what's the difference between you and Mwai Museveni gweyagala aveeko? Difference yammwe eriki nga now you've been in parliament since oba obadde okuva gundi constitution empya we yakola mu 1995 gy'oli paka na leero what is that? Okitegeera. So you people, I think we should start that drive, whether you're in which party or whatever, however good you are. Nomuzinyi omulungi bagamba batya? Atuuka n'ava mu ddiiro. So please leave for us that deal. Twina new ideas, new vibes, new everything. Ba MPs Kampala Central Muhammad Nsereko okolayo ki? Oyo nno muvumi mugende ko mpola TikTok. Ngazza omuliro oyo. Kozi MP muvumi wa ku TikTok. Nga naye abaana bamwambala kuba ffe omulama gwe tuleesa abantu baguwagira baana amwambala waliwo abantu mutuufu nga n'aba mu palamenti nogirabira baayerabira ewaabwe kituufu gye bali nga timbamanyi nakumanya nti oba oyo nga talina mulimu mulala gwamanyi muveeyo naye mwe muwoza twagala kujjako muntu twagala kujjako dictator mugenda mujjako mutyanga nammwe you're dictating for your whatevers for all those years nebo wange oyemukono nebo namboza ali mbisanje babisatu. So mwenna banange we love your ideas mwali badde muddako ebbali nyumirwa nnyo nga bw'olaba omuzeeyo ono yali gundi mu kooti ono ye Kanyehamba yali sabalamuzi nti asigalayo ne tumwebuuzaako bo batuula dda n'akkiriza nti emyaka gyegyo turitayaringe people have sat there mutuule bamiri amatembe bali eyo tubeebuuzaako nti bannange zino ensonga tukole tutya wabe n'ensonga ng'eriwo nga yagundi obulaba nga avuddeyo gyogerako
naye gwe ogamba gundi aveeko gundi aluddeko nnyo naye nga naawe weerabira nti webale nnyo ng'era ogenda kuddamu okubisa Sagona ali bipande ali migundi oba bina oba bisatu oba bina Sagona I think has been there for 20 years I think like 4 either 15 or 20 ate mpuga mairida I think naye period yeyo jukira those people came by in a favor ya Buganda nga bavudde mu muzinti mbogo wati Kobazambogo something yes. So they had that gundi ya Buganda that attachment and Buganda really loved them Nekati I think I don't know they are stand still kubanga I think it's a bit divided right now in Buganda for them for their fate I don't know sigena kwogera Buganda because I'm not a spokesperson Biva Organic agamba nti gwe ina okusomozebwa mu ndwadde ezitawanya obulamu bwo gendayo abeerenga akujjanjaba wabanga oli mwami ng'olina mu buzibu bw'obutatambula bulungi ng'omusajja nga otambula osooba emirimu gyagaana weekwasa empewo webeera nnyingi weekwasa omusana wegubeera mungi kerere bwebeera Kampala tiyagasi wabeera mungi gwe wamponye gwe singa tebakubye tiyagasi walirabi singa tebakubye tiyagasi weekwasa ifris weerinnya simanyi ebintu niwe bitota mukazi akowe excuse zo genda ewa Dr. Senjobe ku Biva Organic asobola okubanga akukolako yegalaji y'abantu genda akukanike genda akuyiwe amadirisa oba software aba Windows addemu aku-updating obeere omusajja ow'omulembe guno oguliko balina prostate mubaami nammwe nga mwisumbuyizibwa akawaga ako tokyasobola kusiba musulo togenda ku mikolo nammwe ajja kubanga bajjanjaba mu bakyala embuto zikusumbuwa olufu zifuna bwe zivaamu olina omusujja ogwo ogw'omu lubuto olina fibroids ebizimba by'omu lubuto olina ebyo ebintu ebyo ebisumbuwasumbwa abakyala ogenda mu nsonga ogenda bw'ovaamu bw'oddayo olina hormone imbalance so naawe ojja kubanga ogendayo walinako aniya ne bamulongoosa n'akomawo olina bakulongooseza emirundi mingi okolina okulongoosa ebintu ebyo bityo ajja kubanga akulongoosa ate era owonere ddala bakozesa ba medical doctors abasawo abazungu okujjanjaba nga bakozesa habo basangibwa Mengo okulina na kooti y'Emmengo oba opposite ekooti y'Emmengo waliwo abakyala abatunda omwengo Muganda awo so waliwo ne office za Uganda Telecom wokyamira ekizimbe maaso oba okiraba kiriko Biva Organic bw'oba omazeyo ku BBS Masengere era ekizimbe obeera okiraba kya green kiriko langi za kiragala ne kigambo ekinene nnyo nti Biva Organic ne logo yaffe tuli mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Embalala gye tuli Masaka gye tuli ate tuli ne Luweero tuli ne mu bitundu ebya tuli ne Lugazi gye tuli ne Luweero wonna naye wala gye tunaba kubanga tutuuka tujja kubanga tutuukayo banaffe aba Biva Organic so mugendeeyo musobola kubanga mufuna obujjanjabi mu mbeera efaanaganako bweto pacho gwe tubadde naye olunaku olwaleero tutunulidde mwana mulenzi Dean Lwasaava munnamawulire waffe yadde yalinga eyagwa eddalu naye tetujja kulema kumugambako kubanga oyo waffe twali tuddeko mu kirasi ya journalism ffenna ate kati omuntu alinga ekijolooto katumukolere oba omuntu yali atuddeko mu kirasi ya journalism tetusobola kumuleka bulesa atyo wakuba sirishiwa eri abamu abayiga bayi ku mulimu nga tulowooza nti yasoma amawulire naye nga yayiga mayige naye ayinza oba yagasoma omulembe gwa abaana basomeranga nnyo kuwumuka ati abo basomeranga nnyo ewa Lujja Lwasi journalism w'emyaka egyo abasinga obungi bonna era ogulaba nga ba Lujja Lwasi naye Lujja Lwasi yafa kati bwe yaleka batandise okufuna okuvaamu ebitategeereka anyway naye nga Mukama Katonda tugwe tusaba abatukuumire tusubscribinge tulaikinge tukomentinge video eno gitire ku kalike kakomenti kateekewo ate era osharinge weerezako ne munna binyumirwa bino bijja kubanga ate bibeera bulungi nnyo indala alina omukolo nga yala mukolera omukolo gwo nkubira ku simu 0752 07 namba yange ate njirabide 0701 82 nawe byagundi bikulumbye 0701 82 nkubira twogere ku nsonga za mikolo tujja kubanga tubeera bulungi nnyo pacho sibula abantu banange mwebale kubeera naffe mutambula